simanyi omuntu eyatuuma Uganda ekigamba nti Uganda is a pearl of Africa. Omuntu eyatuuma Uganda pearl of Africa yatutta. Sisuubira nti oba yala akyogera mu ngeri eri reverse. Kubanga ebintu ebitasoboka mu Uganda bibaawo nga mu nsi endala yonna tebisobokamu. Kyekigifuula pearl of Africa. Ebintu ebikolebwa mu Uganda tolina oyinza bisanga. Mubadde mukyakaaba ku kya Elias Lukwago eyazze n'ayanjulira akakiiko ka Parliament ng'agamba nti ebyuma by'ekiteezi ebyagulibwa okusomba kasasiro byatundibwa e Rwanda nga kati babipangisa. Nga mukyali ku ekyo. Ku bbanga lyemmaze mu kisanja kino kyonna eky'emyaka 5 sirabangako Abedi Bwanika ng'ayogera. Yayogerako lumu ku lw'emmwanyi ng'ali awo atolotooma by'atategeera. Olwalira Abedi Bwanika avuddeyo n'ayanjulira Parliament proposal ng'agigamba nti omuntu ataweza myaka 46 taddamu kwesimbanga ku bwa pulezidenti. Abalabye Parliament ya leero ndowooza ekintu ekyo mwakirabye. Nti omuntu atanaweza myaka 46 talina kwesimbangawo ku bukulembeze bwa ggwanga Uganda. Naye ate Abedi Bwanika y'omu amagezi g'amatono ne gamwerabiza ne gamulaga nti tajjukira nti constitution y'eggwanga Uganda egamba nti omuntu bw'aweza emyaka 18 akkirizibwa okwesimbawo mu kifo kyonna ky'ayagala era aba atuuse okwesalirawo. Kati awo kiba kitegeeza Abedi Bwanika ali mu kutegeeza Parliament nti bannange muddemu mukwate ku constitution mugikyuse. Nti omuntu atanaweza myaka 46 taddangamu kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Oba mukitegeera ekintu ekyo? Kaakati ne neebuuza Abedi Bwanika alekeredde ekyogamba nti omuntu bw'aweza emyaka 76 ave mu ofiisi ate kati aleeta nti atanaweza myaka 46 teyesimbangawo kuyingira ofiisi. Ng'era n'awa n'ensonga nti bakooye abavubuka abato abatamanyi kyakola okweyingiza mu byobufuzi by'eggwanga Uganda bye batategeera. Kyokka ate ffe tugamba nti abakadde bave mu ofiisi abavubuka baziyingire, naye ye Abedi Bwanika atugamba nti abakadde be balina okulembera eggwanga eryo Uganda kubanga be balina amagezi okusinga abavubuka. Naye ng'ate constitution ekulaga n'ekugamba nti omuntu bw'aweza emyaka 75 aba takyakkirizibwa kwesimbawo wadde nga baagikwatamu ne babikyusa mu 2019. Oba okitegeera ekintu ekyo? Kakitegeeza bagenda kuddamu bagikyuse. Ebyo byonna anaabibakozesa. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabibakozesa. Era tubadde tukyali ku olwo ono Bwanika olutadde akazindalo Nobert Mao n'akakwata. Nobert Mao olukakutte n'agamba nti okuyingira NUP bali mukola ekisoboka kyonna bate abasibe ba NUP bonna abasibibwa e Masaka nga yeddiiru gye batadde ku mmeeza gavumenti ya NRM gye tadde ku mmeeza ne NUP okuteeseganya nayo bagiwe ababaka bagiwe abakuumi ba President Kyagulanyi be basibira e Masaka okulyakirewo Kivumbi bonna ne group ye ne Smart ne Edi Mutwe bababawe balyoke bayingire mu iPod bwe kiba kisoboka bateese kweyo ensonga babawa abasibe baabwe NUP eryoke eyingire mu iPod era NUP bwe yingira mu iPod awo nga abasibe bababawa nga babata. Kakati nze nentula ne neebuuza ne ngamba temubanga mwakwata abasibe bano nga keekanyeebwa ke mutaddeyo okukwatirako Kyagulanyi. By the way ekintu kino kiri a little bit tricky era kyetaaga Kyagulanyi ne group ye President Kyagulanyi ne group ye balabike nga baekkaanya ekintu kino. Mau ayinza okuba yakolagana ne banne aba DP era nga be baleeta ekiteeso ekyo ne bakisomeramu oyo omuzeeyi nga baagala bakwata abaana ba Kyagulanyi babateeke mu makomera babateekewo nga babateekewo kwegamba ng'ekikozesebwa kye bagenda okuteeseganya gwe yingira mu iPod gwe tukuwa abasibe bwo. Era yeddiiru gye bataddewo Kyagulanyi bwayingira mu iPod nga bamuwa abasibe be bonna. Oba okitegeera ekintu ekyo? Kaakati nze ne neebuuza ekitongole ekizze okutumbula demokulaasiya ate kiyingira mu kityo obulamu bw'abantu. Abantu abo at the very first place baabasibira musango ki? Era baabasiba ng'omusango gwe babasibira musango ki? Baba balina omusango babawozese. Oba okitegeera? Babawozesa ate lwaki babateekayo ng'omusingo? Lwaki Mau baleeta ku mmeeza ng'omusingo? Lwaki baakolerako ddiiro nti bw'oyingira mu iPod nga tukuwa abasibe bo abaasibibwa? Nga ne bamacye tebakyaliyo. Kale Mau kye tuba tumugamba Mau kyaba atukolera atuwe John Bosco Kibalama atuwe ne John Damulira ne Bakanatta Muhammad bali missing 18 Mau babateeka ku mmeeza. Be baba batuwa bana abali mukomera bano babaleke
kubanga abo bo tumanyi we bali abo bo tumanyi we bali tumanyi nti gye bali balamu tubalambula n'obalambula tubalabako but we bali missing 18 Mau baba ateeka ku meza ate singa Joel Ssenyonyi abaddewo namugamba mutuwe missing 18 bwe mutuwa missing 18 tulirwedde okuyingira iPod ne bazanya ebyobufuzi ku fulo yandibadde amugamba batuwe missing 18 bwe batuwa missing 18 awo tuyingire mu iPod kubanga tojja kuteekawo bano ba Edi Mutwe be mwakwata ne mutulugunya ne mubabonyabonya oyo ye Minister of Justice and Constitutional Affairs Nobert Mau tamanyi na mateeka at the very first place abaana abo baba sibira ki kati awo kikuzeyo ne kikulaga nti abaana bano balabika okuba babakwata nga bagala babategenga kanyeebwa eri omukulembeze nga bagala bamuyingize iPod kafuba bwe yalaba nga aganye kwe kumutera uli netteeka lya Political Party Amendment Bill bamukwasiza okwo bwe yalabye adiimye kati abaana bano we batebulinga ku mmeeza gutolaba nti omuzannyo guno guyinza okuba guzannyibwa bano abasajja ba DP Nobert Mau ne munene group ye n'empuuga nga be baguzannyira siteeti mukozese obwongo kati awo ekyatumya Uganda Pearl of Africa sikitegeererako ddala Bosiru buwumbatuutu butategeera kubanga Uganda ffe bantu abakyasinza okuba abasiru mu nsi yonna nga ne Museveni yatuyita idiots and indeed we are idiots kubanga bino tolina woyinza bisanga mu nsi abasajja bennyini nyina abakola amateeka ate nga be batagamanyi ate nga be bali mu gamenya ate nga be bali mu gatyoboola what a shame